Yes. Bwe nayingira mu kibiina ne mpita Gideon nga simulaba. When I entered the classroom, I called Gideon, but I could not see him. Ne nsooka ne ngwa wansi. Stella ogenda kutambulira ku speed yange ojja kunnindako nkubuulire kiddako. Yes. Ne nsooka ne ngwa. I tried walking, but I could not. Ne nfuna boda. I again boarded a border. Yes. Bwe nafuna boda ne ntuukayo mu ddwaliro. I reached the medical center. Nasangawo gyaliwo. So what did you find at the medical center? Ng'otuuse ku ddwaliro ki kye wasanga? Nayingira mu room omwali abaana. I entered the room where the children were. Nasangawo abaana baaliwo basatu nga bababisi. The room. Bwe wayingira room, what did you find? Wasanga ki? Nasangayo abaana nga bababisi. I found children that were covered. Nimbuuza omusawo nti omwana wange mulamu. I asked the doctor whether my child was alive. Nangamba kakkana. And the doctor told me to calm down. Nenziramu ne mubuuza musawo omwana wange mulamu. I again asked the doctor whether my child was alive. Nangamba bonna bafu. And he told me that they were all dead. Okay. So what followed? Kyekyaddako. Nagwamu amaanyi. Ne tubeerawo kaawo. Poliisi ne bajja. I remained there, then police came. Poliisi bwe yajja negamba nti abaana ebatwala e Mulago. When police came, they decided to take the children to Mulago. Okay. Stella, before police came, did you get a chance to look at the Gideon? Yes, Police nga tena kakisa kulaba ku Gideon. Yes, sebo. What did you see? Gentleman understands only yeah. English, so make sure you interpret. True. I got a chance to look at Gideon. So what did you see? Bwe wamulaba walaba ki? About Gideon. In what state was he? Yali mu mbeera ki? Mwana wange baamusala akambe wano bwoti. He was cut with a knife in the neck. Namuno baamufumitamu. And he was also stabbed in the neck. Era omusaayi gwali mungi nnyo. And he had a lot of blood. So you say police came and was taking the bodies to Mulago. Did they take the bodies to Mulago? Ogambye nti poliisi yajja n'egamba nti etwale emirambo e Mulago. Baagitwala? Yes, sebo. Yes. What followed after that? Kyekyaddako. Twasigalawo ffe waka engeri gye naali bw'omu saasobola okugenda n'abaali bagenda mu ddwaliro. We stayed at home since I was alone. I could not follow people who were going to the hospital. So did anyone in your family follow up at the hospital to your knowledge? Waliwo omuntu yenna ava mu famire yammwe
eyagendako ku ddwaliro. It was the following day. So what happened on the following day? Olunaku olwaddako ki ekyatuukawo? Olunaku olwaddako ba organizinga bagende bajjeyo bode ya Gideon okuva mu ddwaliro. Ddamu? Damu? You repeat? Olunaku olwaddako twa organizing ogenda okujjayo ki bode ya Gideon okuva mu ddwaliro. The following day, we organized to go and pick the body of Gideon from the hospital. Yes. Era twamujjayo. And we picked him. Yes. Ne tumutuusako ewaka. We took him home. Yes. Ne tunoonya entambula. And looked for transport. Yes. Ne tusimbula. Where did you take the body? Omwana Gideon twamutwala Palisa. And then we set off to Palisa. What happened in Palisa? Nga mutuuse Palisa ki ekyaddako? Era twa organizinga okuziika, how should I say, twateekateeka engeri gye twali tugenda muziikamu. We prepared for burial. So when was Gideon buried? To show him to me on the phone, but I've seen him today. So did you know the accused person before this incident? Nga bino byonna tebinabaawo, ono gwe bagamba nti ye yatta abaana wali omumanyi? Nedda ssebo. I didn't know him before this incident. My Lord, that's all from the witness. She's available for cross, if any. Who is cross-examining? Okay, yes, Miss Sarah, please. Much obliged. Stella, accept our condolences. Kkiriza okusaasira okuva ku baalooya b'omuvunaanibwa. Kitalo nnyo. So we just have a few questions to ask. At what time did you always take the child to school? Omwana waali nga omutwala ku ssomero ssaawa mmeka? Twalanga ku emu naye ku olunaku na is there. So when you reach and the teachers were there, would you enter with the child to the school? Bwe watuukanga ng'abasomesa we bali, wayingiranga n'omwana mu ssomero? yennyabo. Yes. So when you're entering with the child to school, were you checked? Were you always checked? Nga muyingiza